Ebikujjuko bya St Henry's College Kitovu bitandise n'ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu musumba omuwummuze ow'essaza ly'e Lugazi Bishop Mathias Sekamanya. Ono yeebazaawo bonna abalina kye baakola mu kutandikawo essomero lino omuli bannaddiini ssaako n'obwakabaka bwa Buganda obwawaayo ettaka okuzimbako essomero lino. Wano wasinzidde n'asaba abantu bonna okuwangayo ettaka okukolerako emirimu gya Katonda. When the church asks for a piece of land for God's purposes, please, you present, give generously. You don't know what will be in the future after you. Oluvannyuma lwa mmisa omugenyi omukulu era nga emyaka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo asimbye ejjinja ku kizimbe omugenda okusomesebwa ebyemikono konna okuggulawo laboratory omugenda okusomesebwa ssayansi ng'ensimbi ezaazimbye zaaweebwayo omukulembeze w'eggwanga. Wano akulira essomero lino Dr. Augustine Mugabo wasinzidde n'akaatiriza ensonga y'ettendekero lino ery'ebyemikono ng'akabonero ak'okusitulayo ekitundu n'okulwanyisa obwavu mu bantu naddala baliraanye ekifo kino. Nga bwe mukimanyi nti bw'oba oli mugagga ng'oli mu kikomera n'otayamba bantu bakuliraanye insecurity eba esula wuwo. Kiba kirungi bw'oba olina ky'olina n'emuliraano afunemu mwenna musobola okugenda mu maaso. Kyekigendererwa kya St Henry's College okutandika this community center. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza Kate Lamaro ategeeza nti gavumenti okuwayo laboratory zino kabonero ak'enkukunala akalaga nti malirivu mu kwongera okutumbula amasomo aga ssayansi mu ssomero lino. We are confident that with this additional facility the school will continue to produce competent scientists that the country needs to achieve your strategic vision of national economic development driven by science, technology, engineering and mathematics. Y'omumyuka wa Pulezidenti Alupo yakiikidde Pulezidenti Kaguta Museveni ku lulwe asabye abayizi ba St Henry's Kitovu okwongera okukuuma empisa ze balina ne bwe bannaba bagenze mu matendekero aga waggulu n'abakalatira okukimanya nti obwegugungo tebumala nsonga. Even when you go to higher institutions of learning after St Henry's College Kitovu, I encourage you to continue with the same discipline. Violence is not a solution to solving problems in any institution that you may join. Ono era asomye obubaka wa Pulezidenti bwamutisse mwasimidde omutindo gw'essomero lino nga guno gweyolekera mu abo abaliyiseemu ne bafuuka ab'omugaso mu ggwanga. I have no doubt that this school grooms and prepares its students to take on any challenge to excel in the world. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.